nga Balamu ajewo obusobozi obuwera omwenge baguwera batyo. Balamu omuyisa Yesu nti najja kukola kyamagero bonna baguveeko ecupa buli azikutte mu ngalo zigwe. Oli ku lutimbe lwaffe gaggadde lwa SML News nga bulijjo. Balamusiza nnyo mwenna gye muli. Tuli mu programu yaffe On the Sidelines mu Kirussia. Etuusibwako naffe aba Biva Organic. Biva Organic Natural Health Products. Essimu eyo gy'olaba awo bakubireko nga tonnagula ddagala. Yogera nabo bannyonnyola ekikuluma bakutegeere. Bajjanjabisa emmere, emiti n'ebikoola ebyaffe ebya wano. Era Biva Organic esingako okubala kubanga eri tested. Buli kye bakola bakitwala mu bannaffe abatestinga naga nti ekyo kiina ebirungo ebifaanana bwe biti ebisobola okujjanjaba kino. Kale bwetyo bwe tuli ku mukutu guno n'ogwa Kasozi Samuel Philosopher mu ngeri y'enjawulo ojja kuba otugoberera. Ndi ne Kasozi mukwano gwammwe Philosopher. Olero njagadde mutunuze mu kiragiro kya Minisita Balamu Barugahara ekyokuwera ettamiiro mu budde obw'okumakya. Nalagira bbaala zigulengawo ssaawa 9. Nali badde mulaba juzi ng'ali n'ab'amalwa yabalumbye eyo mwakyoli. Atudde nabo bamunnyonnyola. Nabadde ku rediyo ejjinja nga ntwaga nti ebirala byonna abadde akoze bulungi naye ayozeza n'ayanika mu ttaka. Ekyomwenga akite. Niga nti bannayuganda omwenge bakitwalanga ekikulu. Kyokwera omwenge kibaluma. Manya nti we batabusikidde Balamu ku by'omwenge. Balina kyekyo. Naye asobola okuguwera. Talina kyasobola kugukolako. Omwenge? Talina kyasobola. Naye nga idea nnungi naye talina kyasobola kugukolako. Kasozi. Abantu bano batya. Ng'ani akulima. Bajja kutya amalagunyweranga mu beredde akweka mu kisenge gukuwa onaagunywerangawo. Oyingira bakola nti oyayingira awo oba. Ng'ani akulaba. Abantu ku kyalo bakulaba. Bwe bakulaba ne bakola bati. Ne bategeeza abo buyinza nti waliwo wana muyanga ava kuyingira awo. Wano balaba n'omubbi buli omu n'atya n'okulipootinga. Balipootinge ba mwenge. Izoga nti kyogamba nti Balamu tayinza kuwera mwenge. Ajja kuguwera mu bigambo si mu bikolwa. Ajja kuguwera mu bigambo. Nga Balamu ajewo obusobozi obuwera omwenge baguwera batyo. Balamu omuyisa Yesu nti najja kukola kyamagero bonna baguveeko ecupa buli azikutte mu ngalo zigwe. Ebintu bino mwe mugenda ne mutunuulira amawanga agamu agakuze ne mulowooza nti no baakolanga mmwe bye mukola amawanga ne gakula. No! Kitwala extra effort okutuukiriza ebintu ebyo. Rwanda gye balina successful story ey'okweliminatinga omwenge baakola batya? Bava mu genocide nga buli omu alina empalana ku munne. Saye yanzitira mukyala wange kyokka ye mulamu nga ngenda kwatunda omwenge munteeremu obutwa. Baafa nnyo omwenge awo mu 1995 awo genocide ewedde. Kagame kye yakola yamanya nti kyekizibu ye nga dictator. Bakugamba dictator teyeetaga kuwa kiragiro nga ataddeko emitaafu. Olagira osimayiringa ne bikola. Balamu talina busobozi obwo. Bulagira nga asimayiringa ne bikola. Yenne na mmere baba banyiivu. Tebasobola. Oda bagikola olabira ddanga. Neba n'agikola. Balina okwemanya ki kye bali. Waggulu wali ayina obuyinza. Ayina obuyinza singa yabadde ayina wiiru eyo kyalikoze si Balamu. Ayina obuyinza ye yatuma Balamu. Owa tasobola kutuma akikola nga bamanyi eri waggulu. Museveni nga tayagala mwenge Kasozi. Yagukolako. Ajerega buli abagunywa. Okujerega kwe kugoba omwenge. Okujerega kwe kugoba omwenge. Nawo olinga bano abalokola abalagira fire mu sitaani oluba mwoche. Baba bakakocha ne kateega sister wali. Ngero gira ali lubuto. Kyokka bayokyeza sitaani. Kati nawo olinga abo. Bweza sambo lokwata kwagala kugende omwenge. So
Rwanda kyebu yakola Kagame njaga okulaga action njagala okulaga action gy'ogambye kyembadde simanyi bagussaamu obutwa Rwanda genocide mpulira bagamba baguwera naye nga simanyi bagussaamu obutwa ati guno omwenge ogw'okunywa bampimireko ng'oli akolagana n'apima omwenge nti oyo wajja nteeraamu akatwa kankuwadde ssente West nga bakamuwa ng'afiira ewaka so Kagame bagenda okulaba bafa ne bamanya kyeyakola ki yawera okunywa omwenge naye yawera chaini yonna bwe tukwata muyanga ng'atamidde mukama yeebale waguguzeewa ne tugende ewakasozi kasozi ne bamubuuza ani gwe wagusuubuddeko supply wange ye Nagundi supply ne bamubuuza ani aguyiisa nti ye gundi ne bakwata chaini yonna ey'omwenge n'atunda embidde ne bamunyiga waguzizaani embidde gundi kaakati oddangamu okubaguza so ne bakwata soosi yonna bwe bamala okwata soosi yonna ne bagimalawo ne bamanya ne gye baguyisiza tukutteyo n'alyoka awa ekiragiro teri mwenge mu Rwanda gutali gwa cupa kusumulula bagisumulule ng'eri awo tulabe bwe naateekeramu ekizibu ne kyesolovinga so Rwanda teri mwenge gwa kupima guno ogwenseka n'asonda gwa cupa bottled mwenge ate ogwo si mwangu kucupula si mwangu omanya gye guvudde National Bureau of Standards zijja gukebera naye genda obuuze ani akebera sabula okamanya akakenge kasabula nti kamaanyi ga kisajja naye tukawa abatamivu babiri bagafune gwagukwagu alimba abantu mbu sabula maanyi ga kisajja ani yali akebedde sabula ogenda omuggayaso obitundu balina bwe bayita misiniko olukanywako bwoti osinikirawo kakubalagala omumwa ani yawa abaami siniko license walege omwenge wakita misiniko misiniko olugunywako bwoti osinikirawo ani yabawa license research omukolera kati ng'okusinika kutegeeza atya kabalagala eriye emmandule oginywa akasaanikira bwoti amaziga ne gakuva mu maaso omanya kaholic content yali mu mandule namumanyanga nga nkyali mu kyalo olumu nakagezaako jjajja ddusengisira bwe nti kakooba sirikaddira so kakati ebyo byonna balamu woowera obuwezi totadde amawanga agawera omwenge bateekawo n'ekipimo omuntu kyalina okunywa olunaku titosukka ounces bweziti era mu America ogenda n'onyaga tetukyasobola kuguza bamanya batya ng'osusseewo ku bbaala waliwo oguguze anti nsooka nengunywa wa beredeni nenziye wannakyejo kati beredeni ategeera atya nti nasoose kunywa wannakyejo anti kaakati newa beredde ne bajja ku kamera zibeerawo n'ebirala amawanga gali bamonitalinga so oli bw'ojja okunywa omwenge ate ekirala babeera ne credit cards emirundi egisinga zezisinga n'okukola bajja kulaba credit card eba ekiraga so kaakati amawanga gali bateekawo ounces nti w'oba onywa omwenge ogulina alcoholic content ya 10% tosukka ounces west webeera 20% ebeera ntono wano ewaffe tomanyina alcoholic content y'emmandule yenkana ki omwana anywa emmandule emu n'agwa eri ku kkubo n'agwa ku kkubo kyokka nga teri anywa ekigalo nga tatamidde ebyo byonna mulina obitunuulira nga mugamba okukola ku mwenge then tudde ku ky'obudde obudde balamu bino bye twalibadde twetaaga mu tteeka lye baali baleese kiri oba kiwanuka ennyini n'alikuba nga naawe bw'ogambye mbulifiriza eggwanga ssente nnyingi obwenzi bwo tebuliimu ssente nga mu Bugaana omanyi bamalaaya ssente ze bakola lwaki zo muzifiirwa nabo mubaleka nti eggwanga lyagala kukola ssente omanyi ssente eri mu njaga tugireke enjaga abaana bagifuuwe kuba eggwanga likola ssente si buli kimu nti tujja kutunuuliranga ssente nsobola okugoba omwenge ne tufiirwa nti no biliyoni 6 ne nkulaga nti nze wompa obuyinza nsobola okuzza biliyoni 6 nga ngobye omwenge naye bw'owera omwenge n'abantu bafugika omwenge toguwera sooka owere omwenge ogutali gwa cupa omwenge ogwo mufu nnyo ogwo sooka oguwere then wetumala okuwera omwenge amabaala osooka ogamanye geegaliwa genda ewaffe w'obulenzi waliyo ekitundu bakiyita Nakadingidi ndowooza mu Uganda kyekisinga obutamiivu wali amabaala nga 6 wali buli kimu ku makya ssaawa 2 osanga oli yawenze dda takyaliko Nakadingidi ab'obulenzi bamanyiyo mabega wa paaka eyo wali omutamiivu so kaakati tosobola kugoba mwenge nga n'ebyalo tebiri fomo
tebirifu tosobola kugoba mwenge ninga ate osobola ekikola nti nti ono avudde ku kyalo gundi hey. no tracing omwenge n'agunywa nejava naye anti kijja kuba kinene nnyo woba okosa bino ebyababbalamu tosobola gulwanyisa naye nze Kasozi osobola okumpa omwezi nengukulwanyisiza omwenge naye mba sitawanye gye bali ne mbafuukuuzaayo ne batadda gunywa I just recruit Miss Client singa 1,500 ne mba spreadinga mu ggwanga lyonna ne nkuteekera buli muntu akola ekive ku bunkenke mu approach gye bakozesa tesobola kuvaamu results nze njagala approach esobola okulwanyisa abba abantu ku maanyi g'ekisajja ateeka baking powder mu mata ateeka amazzi mu mata nga tusobola okubirwanyisa byonna eby'omulundi gumu so wano kiki kye twalikoze Muhoozi nga CDF yekka ye yali recruiting aba Miss Client obawe essimu ez'omulembe obawe gadgets ezirikodinga ezikuba ebifaananyi na buli kimu Miss Client omuwe n'emitwalo 2 buli lunaku lwafuluma ogambe twagala kulwanyisa mwenge twagala gugo basiwadde na order nze nsindika Client najjagula omwenge njagalayo kukengebwe kati ne bamuyisa mu bupanya ne bamutwala gye bakatundira mu nkukutu nomana okubira poliisi baba no wano bagenda guvaako kwamanya bakasoma betuguza mwe muli abatukwata Miss Client yakuba buli kimu wano ekituufu kasita gufuuka nga ne booguza tobeeka kasa ekyo kyokka kye kiremye okuteeka mu ggwanga oguza ogwo ne bikwefuulira ekyalo kyonna ne kimanya bajja kwefaako baleme kudda kubaguza owa gundi gundi kadayare atunda nga mulimu baking nja kutwala omwana ngule baba akayitanga oba mimito oba wati akuuma akapima amata amazzi mata omwana agenda aguleyo liita adde wali tupimenti mulimu amazzi tudde ne poliisi teri wadayala agenda kudda kuteeka amazzi mu bamanya nti bakasoma betuguza so Miss Client akuba enguzi wano n'agimalawo Uganda poliisi deploying mirimu egyo oba ogijjeewa okola ki poliisi gyo deploying mirimu si poliisi nfuna banda bamaze senior 6 nenfuna mu buli region mu Bacholi nenfunayo nembatwala ku Kolpingi hotel nemba training Miss Client ke mwe mugenda kubeera mu health sector tinze ngenda kugenda ndabe amalwaliro eyo ngome yo walingayo clinic ngayo buli mulalo lwajja amuteekako empiso nga mazzibuzi temuli ddagala kuba balalo beeri bo bawanye eddagala lyonna kikato mpiso kikato oba kumuteekako mpiso ajja talina bulwadde n'omugato talina bulwadde neddanze kikato nga yabateekako mazzi n'akola sente kati oyo musindikire Client nga mulwadde wa musujja omuteekeko amazzi tumale tuwe nga amanyirira ddagala tumale tumukwate so mu health sector nja kumutraining omwana no genda ng'oli mulwadde wa diarrhea bakuwe eddagala efu tuyoole omusawo teri agenda kudda wa clinic kola nga amanyi mu bakasoma mu baamu bambega kati bayisiza teeka lya traffic zimagulu 10 ekyo nkikola olunaku lumu teri wa traffic agenda kudda kuleka mmotoka nkyamu kuyitawo odira omwana wo bagamye emyaka atasukka myaka bwegiti odira omwana wa myaka 19 n'avuga magulu 10 oluyita kuba traffic we bati tebamufuddeeko nga aparkinga wali tudda na poliisi teri agenda kudda kuleka muntu muyitako so enguzi wano nyangu yakulwanyisa abo bakutta abaani abakutta bamafie bakutta ng'abalala bajja eggwanga eri buli omu obulamu oba obukalubizza teri kisoboka ani gwe batta gwe akola obwambega ate munaamumanya ebatuga nti akasajjaako nedda atwaluza munaakamanya nzija wano tuba twamaze dde okukola nti okay tulina sub counties mmeka ekamuli nti kaakati olwaliro ojja kgenda bulopa oddako genda Namwendwa ani awo n'agenda okumumanya nti ono ye yali ebulopa nigoleka n'okuleka so eyo yokka yenkola gye tulina okukola okulwa so woba onoolwanyisa omwenge tulina kulwanyisiza n'eyo mu nkukutu gye bagutunda gwe sindika abatamiivu bo bagende aterera omuguzi omwenge atuula aterera amala aweeze message muyite wano na wano tuli wano abeera ali awo nga bamukutto ani yakulagira okutunda omwenge mujja kumalawo bonna abatunda omwenge mujja kulwanyisa naye bino byokwogera oboge omwenge nguweze ogenda kutuukayo eri gye bali oyina obusobozi kati tetuguweze naye batandikenga mwenda ogunywa n'omwenda kiba kya busiru omwenda tulina okutereeza omwenda mu public places kaakati ambasada eyaze ku Serena Resort naye omugambe ku mwenda
omanyi nti amawanga aganywa omwenge ga South Korea banywa omwenge tebakuze. South Korea bagamba nti miru yonna mwenge gwe gulina okusooka gwe gutandika emboozi ne mulyanga munyumya buli miru ebeerako omwenge. Russia batamiivu Kamala omukulembeze wali bamuyita gundi yali Peter the Great ye yayagala okumanya ddiini ki gye tuba tusome Russia n'ayita abakatuliki yayita abakatuliki naye n'alaba ensenza yaabwe ng'ebowa nga ebyo byammwe tebijja nnyumira abantu. N'ayita abasawo ne bagamba ffe tetunywa mwenge na mbizi yagoba bali n'agamba oyinza otya okwefiiriza ennyama ewooma n'omwenge n'agoba obusiraamu. Najayita Abayudaaya n'agamba nti eddiini lwaki Abarasha tulina kusoma ddiini eno nti eddiini yaffe Yesu Kristo n'ebirala abakristaayo n'ababuuza oyo gwe baakomerera yagenda okulwanirira ffe nga naye baamukomerera eyo n'agoba. N'ayita abasodokisi ensinza n'emunyumira Russia kwe kwadoputinga obusodokisi basinza bulungi nnyo yamunyumira basinza bulungi nnyo batendereza batimba bakola n'agamba twalinga abali mu ggulu obusodokisi kyova amawanga ago obusodokisi bwaliawo naye nga amadiini amalala yagagoba obusiraamu yabugoba lwakugaana mwenge na mbizi banywa omwenge. Ojja kusanga boat cruise nga bagenda mu ocean myezi 3 banywa bunyinga naawe bagamba mugutandike saawa 9 abagenda ku lyato abantu bali munyonyo nga ne munyonyo sindikayo nti abe munyonyo namwe temulina kugunywa paka saawa 9 ate abatambi bategera nti waliwo egunyweke kasebo neyo batuukayo ati kakai tubaleke omwenge bagunywere ye wali kilozi dibagukeere oba bagukedde naye wali kilozi mu public gye tulina okugaana olunywa ku kkubo nadda mu kkubo n'atagalaba mukooni eyo batandike ku 9 naye ebifo ebiri protected ebiri gazetted tebalinaako limit eyo tubateekako limit ya butanywa chupa zisukka batamiire. So eteeka ekiragiro kya Balamu kinafu nnyo tekina kisobola kuhandolinga yadde abantu bajja kunywera mu mpuku bajja kunywera mu bisenge eyo wabulira ku black marketing kugwamini smuggling ojja kusanga abantu balina obuyumba bwabwe ewaffe waliyo abanywanga omwenge ng'oli omukubira esimu tuli eno tuli mu kunywa tukyusa bisiikirize enjuba wedde eno ne tugoba ekisiikirize nti ate ekiro nti ekiro tukyusa bya mwezi bali mu kunywa bagunywa bakyusa bisiikirize ne batuuka ekiro ne bakyusa bya mwezi omwezi guli eno ekisiikirize kiri wano. So kakati abo oyinza kubakola otya nga Balamu walagidde oyina kukozesa bano bambega be bajjoba Balamu olowooza Balamu ani yamutumye kubanga sikiwa nti kyetwala no aleke yamulonda. Balamu ekintu kyakola kifevalinga muhoozi bakiyita face saving. Sa osobola okufuluma mu nnyumba ng'olwanye ne mukyalawo mwekubyewo amasigo obadde okaaba neiba n'akonkona nosokozesaamu akatambala wangi tuli bulungi muli mutya eyo face saving otaasa ekifaananyi ekituufu. Muhoozi olw'okuba amanyi ebivve ebibadde mu regimu ya President Museveni